Nikyalinga kirooto products ezitukola ziri anamwemu nga nzikola mu muddo gungenda okuwa. Ndabyeko abantu bakoma bonna nga bawa obujulizi bagamba tuwonye bagamba bikola. Naye lwaki bwe bamala okubinsomesa ebinaayiga byonna nimbissa mu nkola. Saakoma kubissa mu nkola n'atandikirawo. Mu kutandikirawo nissaamu obugumiikiriza. Kyekinfudde kindi tumukwata bibiri nsinga ba MPs 10 ab'omu palamenti 10 tumukwata bibiri. Bw'ogatta ba MPs wamwe 10 tebalina abakozi 1400 tubaweza. Gamba leta abakozi ba tabaleta bonna kubanga tebajjawo. Aleta abakumbi department yawo abaleta wa batwala obuntu 3 bonna buli mwezi. Hello ngenda mu kitundu olunaku afande bo butubadewa mbale mmaze mbale omwezi gumu naye mbeera lwakutanga kitegeeza mu mwezi mulamba mmaze enakumeka nitandikira abantu 350 emirimu 350 nga basa kuyingiza milioni mukuddawa buli mwezi ennaku ezi. Hello munyize kitegeeza ebingenda kwogera nawe bikulu ate nakuyitire bwe ngenda kukusomeza ku bwereere naye nkusaba ekintu eki bw'onaaba ng'ozzeeyo nawe baako kyoyamba community yo wammwe baako ekigasa. Katonda bawanga kukumye ng'okyali mulamu oli mulamu ng'ovudde ku famire yo kiki ky'ogasse ku community. Hello gavumenti teyina musango bwe banga bakozeema bayinza n'okukola amakubo ne baleeta n'amagye amalala ne baleeta ne poliisi endala naye bw'obanga toyina ky'otunda toyina ky'otwala mu katale osigala ng'okaaba obwavu. Gavumenti ne bw'ekyuka emirundi 10 nga toyina ky'otunda kyonna ky'otwala mu katale osigala sira tunamukwekasa gavumenti abakadde baganda bo ate mwenyebaza mukaba bazaala bulungi nze nzaala mu ttalo lwa Umingi 79 mama yanzaala mu lusuku lw'amatooke tubanzalira mu ddwaliro sina basi certificate nzi mama nisa kwati yamira na ddagala n'olubuto tubamukebera kati mpubirako. Ekisookerako ddala ekitongole ekiyitibwa SAO Uganda SAO gyetuli S stands for special. Wandika ekigambo special. Bw'oba oyagala kugagawala okola ebintu ebyanjawulo mu kitundu ky'olumu okola ebintu ebiri special mu kitundu ky'olimu gw'osooka ekintu n'oba ekyokulabirako bagenda kukwegattako nga wewagagawala dda. Mubaleze balagawa bayitawo balabe awo basimbireyo ne babadde nga bakola eyo mukyalo bayite wano bambuke mpaka wali bakoma abantu bajje nsibasangawo. Abaana bonna bali babawala nga batu balina mirimu baddukira mu Dubai bonna nimbuyita wano bwandi bwemiri bonna bufaanagana ate bulamu nsimanya ndi yabwandi naye mwe muli bakulu wa muli bato sooka olabe gwe bano abaana bakwate bulungi awo sibiraawo mu nsi z'eddungu mu nsi za musenyu babatulugunya ekiro n'emisana naye nga bonna kubadduka mu ggwanga eririna emirembe. Kati SAO Uganda kwe kuvaayo okusobola kutandikira abaana bwe bata emirimu ne basigala mu nsi yawo nga balya bulungi nga basobola kufuna omusaala gw'akakadde. Katono namuja yalina enviiri simanyi yalayina enviiri zagala bwezi no yeto yalina okwogera yekka. Banaye investor kyayogera kituufu emirimu SAO Uganda weegiri era tukolera ddala omusaala tufuna oguwera era nsuubira mutulaba endabika kati. Bw'oba eneeyo omuwala yakoma mu senior 1 mu senior 2 mu senior 4 mu senior 6 balina degrees tebalina mirimu nga balimu obugumiikiriza ng'emitwe ekola mubandeete genda kwekyokola tumusala mulungi balya bulungi balya bulungi. So basawo nabanyawo mwena abatulaba twebaza amagambo g'ekitongole ekya SAO Uganda bw'omalako bibagamba mutulina abaana abakola ababonna bonna abaana bava mu Danfactory n'abalala bakyaliyo n'abalala abamu bali mu madirisa baganya okujja eno. So twebaza Mukama tutandikidde abanyayuganda emirimu. Bw'oba ng'oyagala omulimu oyagala okuyiga
oyagala okuyiga okulima n'okulunda ng'ebitukuyigiza byonna okulima sawa Uganda ebigattako omutindo tukola mu soda tukola amajani tukola mu perfume ate natwe ntubako bitubitunda abantu tutwala mu nsi z'aweeru akasente ne katandika kuva mu nsi z'aweeru nga kajja mu Uganda ye Pearl of Africa. Pearl of Africa fe Uganda yesinga yettaka obulungi n'ekiruma abaana baffe bonna bamaze okusoma batunda embuzi n'enkoko bafune passport ate bagende kuba ekyeyo besasulira okukola obuddu mu nsi z'omusenyu. So mujje tukwatire wamu mujje tukolere wamu mujje twegatte wamu tunoonye ebitugatta ng'abanyayuganda sibwe kutandikirako abaana baffe emirimu. Mwena bandaba mbalinze Mande ssaawa 3 Kyengera Buddo kubanga wetaze namba y'essimu eri 0705 510 genda ku Facebook page yaffe olebe byonna ebitukola mukaba bampeera omukisa nga mujja olunaku lwa Mande Kyengera Buddo ku kikubo ky'e Buddo factory eri ku main road ku Masaka road. Mande ssaawa 3 tubategekedde omusomo yiga okukola n'essawa Uganda yiga okulunda omunyu ssaawa Uganda yebugula yiga okulima herbs and spices ssaawa Uganda yezigula mukaba bampeera omukisa. Mu herbs and spices tulina ekyoyita king of herbs and spices. Number 1 bagita rosemary. Yogera banako manyi rosemary gamba rosemary mu Uganda amazeemu emyaka 10 mwaka nga mu Uganda bamulima ye yasooka mu Uganda nga tumulana kulima n'omwana gamba mu nsi yonna rosemary amazeemu emyaka 85 n'esobamu kubanga olunaku Yesu Kristo lwamuzaala abagezigezi bamutonera akamula ako erinnya Rosemary nilitandikirawo erina lya mama wa Yesu. Buli ddiini yonna ezze ng'ekakolesa abasiraamu bakayita pulawo masala abakatuliki ke kubatabula mu kabaani abalokole ke kubakolamu anointing oil. Anointing oil tubagikola mu olive oil. Olive oil kiriemu ku kirungo ekibagattamu anointing oil. So kati abantu bawere balaba ng'omunyayuganda bw'akolesa ekirungo omu Africa ekirungo kiri mu rosemary ekimuzibukula obwongo n'aba ng'alowooza nnyo ne baddira special anointing oil ne baddamu ebirungo ebirala ne balekamu olive oil yokka. Exodus chapter 30 verse 22-25. King of herbs and spices. Rosemary kyeki? Rosemary ke kata kuba kwa daku. Kakwata okola boti mu ngalo. Bamegama kwade. Kola boti mu ngalo. Akata ako bw'okasimba ku ttaka lyaffe lya Africa okusingira ddala mu Uganda akata ako kamala emyezi 8, 9, 10, 12 emyezi nga kali ku ttaka. Kawangaala n'emyaka 4-5 nga tonnabakasala. Rosemary tafa musana. Rosemary tebamufuuyira. Rosemary bw'aba akutte aba akoze eki? Ku ttaka lyaffe lya Africa Rosemary abala bulungi. Kubanga emyaka 12 imaze nga mulimisa abanyayuganda nga tukola mu products batono nnyo aba complaining ngu yafudde naye yafudde ku lw'obulagajavu bwawe. Bwe nabutwala n'abisimba nimugamba ssaako ekijimusa kyaffe ekyo bayita sawo plant grow ye n'atakiisaako. Naye bonna 90% abakoze ekitubagambye bonna balina obujulizi. Rosemary omusimba otya? Bw'omala okufuna endokwa atupa endokwa wali endokwa zonna muzugula wano ne bakuwa receipt. Ayina endimiro ya Rosemary nga toyina receipt ya wano okuddamu ogwa Rosemary agenda kufuukira ekizibu. In business enuki endokwa zifaanagana bwezi. Abaagala akatikamu abagala obuti 10 okudda wansi buli katika nusu 10 meka ona akuza obulungi. Abagala 10 kudda waggulu buli katika nusu enkube tonye mugende musimbe. Ate agenda kutwala Rosemary omungi wa leero oni yakula dda. Oni bwe yagala omusimba ku makya akawungeezi n'onoga.
nkidamu bw'oyagala omusimba ddu akawungeezi n'okola otya kubanga rosemary tutugula misigo taleeta mapeera taleeta mirembe bino byebitugula mukitegere si kitooke kitegeeza bw'oyagala okasimba olwo n'amaze kunoga kano oteeka mu kyayi n'otandika okunywa nga wasimbye ku makya ekinjogera mbeera nga sirimbi rosemary bw'oyagala omusimba n'amala omwezi ogwo n'omusala ku myezi 2 omusala ku myezi 4 omusala ku myezi 5 omusala bw'oyagala omuleka emyaka 10 n'omusala nga tomusalangako kubanga tugula amakoola mukitegere kitegeeza so talina season naye wookoma okumuleka yewaakoma okukola ki ate bw'omusimba olina n'omusala ku myezi 8 ate okuddamu okusala buli mwaka osala emirundi emeka akati kawangaala emyaka 7 asimbye tenteni y'olaba buli lusala osobola kufunamu obukadde buli lusala eka eva milioni 6 ku milioni 12 kisinziira endabirira rosemary embisi kilo tujugula enusu 15 naye nga mubisi alabuka obulungi kitegeeza atalabuka obulungi n'olukumi tugula n'2000 n'3,000 halo ate rosemary omukalu ng'omwandisa obulungi tutandikira ku nusu omutwalo bw'oba omwandisa ebyalimu ebiddugala alinamu ebice birala byonna n'7 n'15 tuzikuwa naye mu tteeka lya sawa uganda twebaza mukama kuba akatemi bitandise kutwanguyira tulina okugula rosemary omubisi nga somukalu kubanga olwedde enu season enu twaguze rosemary wa buhumbi nga 8 naye obuhumbi bwonna tugenda kumuliwa kubanga mufu tulina okumwegulira tumweyanikira naye dibu tugenda kutandika okumwegulira nga tumweyanikira bwe tumala okufuna ba sub county coordinators abo tuyita ba CIs tuyita bani ba CIs abo babeerayo n'amaduuka nga motoka yaffe eyo giraba eri mu kutwala soda kati eri mu kutwala kawunga n'amajaani bwe mmala okugenda wa CI mugombolayo wamwe gyogere guno wekyazanga mu tawuni yo wamwe mu dduuka lyo ntutikula ebintu bino ate nawe oba obagambe nga abalina omubisi bakole ki abalina biri byonna omumyu motoka yaffe etikula yetutuusaako ebintu so mu mateeka wantu tugulirako kintu neki naye kubanga embeera eringa etandika tutukkiza gula wano omumyu tutugulira wano rosemary etteeka lya sawo uganda buli kitugula kyonna kiyita mu mikono ya CI yatuusaako ekintu ekituufu na CI naye naafuna n'ekitongole nekifuna n'omulimi n'akola ki gyetuli bakama bange rosemary gamba rosemary ya gamba rosemary tukolamu ebintu 11 gamba number 1 tukolamu ka oil gamba oil mu luzungu bakayita rosemary oil mix yogera oluzungu bw'omala okusala ekirevu bw'omala okusala enviiri abakyala otegedde eri bw'omala okukasa bulungi eri Tanzania Kampala mukadde ng'oyisawo kalwa kakuuma olusi omuntu okukula kagoba enkanyanya mu dakiika ezo nyaga tunulira neiba nga aliko enkanyanya omujanja lweteshika kasala emyaka 3 mwezi omukazi w'emyaka 6 bw'akeesiiga adda ku myaka 3 mumeka endangamuntu esoma 62 naye abamulaba ku feesi 3 bw'omala nze ndi muzeeyi mundaba ndi muzeeyi naye nimala okusala sawuli ndebere nimbijjako ngenda musini yatu ninsoma kubanga nkyali mbooko kulwa bw'omala kusiba enviiri abalina engalo ezikutuka wano haliwo engalo bw'okwata mu mazzi engalo enjala ziwunya biki byonna obugere okozesa kawoyiro kano kanusu 13 kano akanene kakaaga katutanga bajanjabire bwereere katonda amanyi kyalimba esige mu ngalo bano abakyala balina otunula okugulu kw'omukyala engalo zijjitamu enkyakya agenda kukwata kutata w'abaana ali nga amuyisaako oluwawu engalo z'omukazi zirina okuba ziweweera zigonda ziringa za bebi omukwano gutandikira muki kasoke nkesiiga olabe soko singa omukadde oyo mutakiita bira olabe mugenda kulanga nazize buto kola mugodi noyisa kuki noyisa muki mukiwalaata tosobola kumira kiwalaata ndaira katonda
naye bwebanga kyamera dda okukizzawo olutalo ate bwebanga kyamera dda naye oba oziiza oba omaze kukomawa gamba oilo mu rosemary tukolamu oilo mix alongoosa olusu tukolamu ne oilo asiika emmere asiika chapati asiika rolex n'ebintu ebirala akati kali kalwa akati ke kamu tukolamu kyebayita essential oil yogera oluzungu essential oil akolanga preservatives essential oil bamuteekamu abantu abakola chemicals endala abakola eddagala eddala n'ebintu ebirala mu essential oil gamba essential oil byebakolesa abakola hand wash sanitizer n'ebintu ebirala ekidomola eki ekya essential oil nkigula millions 2 gamba tugenda kuyigiza bamutufumba batya ekemu evamu ebidomola mmeka 2 naye ate yeeta omusala buli mwezi osooka n'omuleka emyaka emeka osala buli mwaka emyaka 2 omusala mulundi gumu n'ofumba tukuyigiriza bafumba nga bafumba waraki n'olembekamu oil oli oil ewutabula netukolamu ekibayita perfume bamuyita natural perfume mukuddagalasi mande mwenna mugenda kujja wano nga tulonkinga perfume eri nacho ogikuba mu lugoye emalamu enaku ezi naye tabagana kunaaba mulina okunaaba tulonkinga perfume waffe Monday gama Monday so abana banga totinga basaba kumukubako ate bwanga olina omwami w'omukambo tomwekuba otuuka wakana agamba wamujewa ovaawo biki so kati ebintu ebyo babyetaaga nze omukazi wange nange yantabukirako olumu kubanga bino byonna ze ntuuka nibyekuba byonna ngeze kutuuka wakanga mpunya akawo akaki agamba olina okunyonyola ninfuka baninga madamu nsonyiwa amazima nange n'abadde nga mbigeza n'agamba katiisi babeganga njagala nkubeko obudde bwawunya perfume ali nakyo aliki omweko omugoye no bwolwoza esuuka buli kisenge kyonna ky'omufumbo kirina okuba kirimu akawo buli mukazi yenna alina okubawo kakola ki alo okwefaako mulembe gw'abakabaka buli bakabaka bonna ab'omu bayibuli bayekolesanga ebintu birwa ab'omukolani bakolesanga ebintu birwa bonna bannabbi bonna b'omulembe gwonna badiringira mu herbs and spices badiringira mu spices badiringira mu byakaloosa alo ayagala namukobeko mukube bakube ku lugoye mpulamba todiibuuda ara yatugana okudiibuuda bw'oba oyagala kugagawala point number 2 gamba number 2 odiringira mu herbs and spices buli muntu yenna omulamu buli muntu yenna ayina enyingiza tasobola kufuluma nyumba nga talina kyayitadde ku mubiri alo 90% abakazi abafumbo ayina ka lolon omukazi yenna ategeera bw'aba nga afuluma enyumba ayina kakola ki buli muntu yenna omulamu bw'aba anaaba buli kinaabira ky'omugaga kyonna kibaamu akawoowo kekubayita spice alo omukazi ayinza okufuluma enyumba nga talidde matooke n'enyama etasobola kufuluma enyumba nga talina kyaye kitegeeza ayagala kugagawala adiiringira mu herbs and spices adiiringira mu spices buli supermarket yonna mu Uganda etunda perfume aliyo supermarket etali perfume eriyo kati ayagala kugagawala atanga kutambuza perfume wasawo Uganda alinakyo sente oyora buyozi so kati mwembagalako kintu eki tulina okussa kimu bw'obanga toze kutugattako oze kututoolako toddamu kujja wanu gwe nkugobi hari ababadde nga bonna babeera bazze kumbaza bati bazze tuzimbe ekintu ye bazze kubaza kati bamujja kwota school fees mujja kwota akasente k'akanyumba kati ogwo mulembe tuguvuddeko twagala abanyayuganda tunoonye ebitugatta sibitwawula gye tuli so kati rosemary bwe twadde ku rosemary bwe tumala okumukolamu perfume taddiba ate tayonooneka
ekireetedde obwavu mu Africa buli yenna atunze omwanya atunze amata afunye omusaala bw'agula eddagala akasente konna kafuluma ki eggwanga ate ng'eddagala lyonna Katonda yatonda emiti mu Africa ng'emiti ya Africa yeyina okuba ng'evaamu eddagala. Alo gye tuli bameka ng'okkisa Katonda waali bameka ng'okkisa Katonda omutwe gukola batukola. Katonda tasobola kutondera mu Africa n'atonda ettaka bwe riti n'atonda emiti bweti ate eddagala erwonya malaria y'omu Africa eddagala erwonya Omuganda n'alikolera mu Jamani. Oyo si Katonda. Anasitega kitegeeza bw'oba oli Muganda wa wano gamba nga ndi Muganda wa wano n'eddagala erwonya malaria y'e Buganda omuti guli wano ku Buganda. Bw'oba oli Musoga nga ndi Musoga omuti ogwonya malaria y'e Busoga guludo. Ekizibu ky'omwavu yenna waali ayagala atandike n'ekinene ekyatasobole. Kyekyola ng'omuntu akaaba obwavu leero n'akaaba school fees leero n'omwaka ogujja n'akaaba n'ombuza school fees ogikabidde ebbanga emeka ng'emyaka 4-5 school fees bakikaaba omulundo. Kati mwenna abaagala okukitegeera kwata school fees w'abaana batuule awaka olangire kye bayita deedi y'omwaka okwate ekintu kino okitandike toliddamu kulaba ekizibu kya school fees. Naye ekizibu ky'omwavu yenna atya okuswala n'aswalira ddala. Agaba nandaba batya ate n'aswala nga bamugoba mu nyumba n'aswala ng'abaana balemye okusoma n'aswala ng'abaana baddusa awaka. Oseetinge kino otandike n'omuyumba meka akami kazaala obwana 4 5 9 10 kazaala obwana 16 atandise n'omuyumba 3 akami kazaala abaana 8 8 omuyumba 3 babuzadde obwana meka 24 omwezi okukola ki nubuzaala ogwokubiri 24 ogwokumeka ogwokusatu bwe kazaalo gwokuna kaba kazaalo gwokutaano buno bwasooka 24 ng'obusajja 14 obukazi busigadde mumeka 10 muyiga okubala. Ate namwe simu abalina ekizibu eyabasomesa solving equations eyabonoono n'abasomesa 2x-1x n'atabasomesa n'abalimba ngu 2 bw'ogattako 2 zikola 4 ate yo wabo 2 bw'ogattako 2 zikola 22. Gama bakusomesa obumyu ne batakusomesa emigaso erimu. Amasomero gonna gasomesa abantu okulunda omumyu. Omuzungu bwe yategeera ng'Omwafirika Katonda nga bwe yamutonda n'omu n'atandika okulya ennyama y'akamyu ng'ali muto amala emyaka 8 nga talwadde pressure talwadde mugongo takabye mwanyi ga kisajja takabye mwanyi ga kikazi n'agaana okupromotinga akamyu ne bapromotinga enkoko etali mu kiriisa. Ne bategekera ekkubo ly'okuyisaamu eddagala kujja mu Africa. N'osanga buli stage eriko ennyama yaki ate ne bafuna n'abaana abagaga alunda enkoko tagagawala atunda obukoko butanaba kulya yagagawala kubanga enkoko eri okusinga omuntu n'omwana n'omukazi. Abatunda obukoko obuto butanaba kulya be bagagawala alunda enkoko tagagawala. Ndayira Katonda n'amalwadde obandaba talwalunda embizi n'agagawala okujjako omwavu yakopa bibi bw'alaba oli alunda embizi zikola ki zonna zinyirira naye atandika kulunda embizi. Kumbe bana balina amaduuka agatunda emmere y'ebisolo be bapromotinga okulunda embizi musobole kugula emmere y'embizi. Kati bw'ohura bategese emisomo y'okulunda embizi baba balonda akatale k'emmere y'ebisolo. Kati g'omwavu n'oyegola sente n'odduka n'ossaako ekinyumba ky'embizi. Kumbe walaba oli azirunda alunda embizi n'agagawala bali abantu bameka. Asookerako ddala y'omusajja n'omukyala nga ayina essomero ng'akawunga kwonna akasigadde ebijanjalo byonna ebisigadde babitwala mu mbizi bya bwereere. Alo naye gw'oli makanika genda oddire oyiro n'ennatta ezaakunkumuse ozitwalire embizi ziri. Omutubugula emitwalo 3 naye mmemba waffe haliwo bana beereetese omumyu nga babuguze mu byalo buyina enkukuni buyina envunza tubugula n'omutwalo gumu kitundu kubanga si bwa wano naye yaguze akamyu wano ne bakuwa rusiiti ne bakuwa layisinsi ng'osevinga n'esawo Uganda akamyu katandika ku mitwalo 2 tukomera ku mitwalo 16 akamyaka
kizira bakafaanagana n'enyinkana naye buno bagana ne balonda eyo mu nsozi za Mbaale babukutte mu kibira ne babuleeta nga bulina envunza ne baleeta wano obulwadde gumu kitundu genda obuleeta mu Mbarage olabe kyeko buleeta olaba omusajja Kateeba ngula omumyu emitwalo 3 omukazi yagenda n'addira obumyu obuto ng'akamika akazaala bulina wiikisi meka nga tubulina na bwoya n'abuleeta mpaka wa kati sooka olabe kubanga bawudde ng'ongula omumyu emitwalo meka kati bw'abanga sikaguze 2 agenda kukuba esimu ku radio Kateeba otulimba kati kanu bakalya ngula omumyu bwakulya kati aleese kanu bw'omugamba ka 12,000 15,000 kubanga nange ngenda kukalunda ati watugamba emitwalo 3 ku radio nange musooke mulabe aleese akabeba be bakuba radio ku simu Kateeba by'osomesa abantu otulimba n'abuleese omumyu n'obungobesa bano bamugobesa buzzeeyo bw'abasibwa 12,000 buzzeeyo waka